Oluyimba lwa King Saha Sirumbe lusitudde munnange abantu wali ku beach ate n'olwalema n'amakula munnange start to dance. Oh my god, yonna gye biggweredde byengenda okubeera nga nkutuusaakoko awo kulema n'amakula kw'ossa ate Shiba Kalungi avuddeyo nno n'akakasa munnange abadde n'obubaka bubadde special nnyo munnange. Agenze n'agamba munnange ate wali ab'e Dubai, Abu Dhabi, byengenda okubeera nga nkutuusaako mu maaso awo kw'ossa ate subscribe nga kasita obeera nga tonaba kw'ossa ate n'okulayikinga video. Bampita Geminati, sinzira ku Geminati Yogi. Mu byonna nno kansuke nkutegeeze nti nno King Saha yashaddeko munnange esayidi eno ku beach. N'asooka n'akikwatamuko wali yabadde ku microphone wali waggulu ne DJ. Oluyimba luno Sirumbe lusitudde munnange ate abaana wali ne ŋŋamba oh my god. Tukali kunyanjula nga nkwanjulira kabaka yabetotera yenze mugoba sanyi nze mugaba nnaku nze mugoba dadera ewamwe bwakedde aba ewaffe bwakedde dda kacayi mwanyade ewaffe mwanyade dda yonna gye biggweredde bambi balunyumiddwa nnyo nga bw'okiwulya munnange. Embeera nno bweti munnange ate bw'ebadde nga bw'ogezaako okulaba akatambyako. Akabadde kafuuse munnange ate ettabbu ku social media. King Saha wabadde munnange ate ku beach. Osoose n'ondabira munnange ate wali enguliko nga balaga munnange ate wali enjoyment ku luyimba lwa King Saha nga bw'olabye munnange ate esayidi eyo. Kankwongereyoko wali ku sayidi y'emu ne Rema n'amakula oluyimba lwe jjukira nti nno kolabo yagikola munnange ate n'Omunigeria Olezi esayidi eno. Oluyimba luno baluyita munnange ate start to dance. Start to dance naye asitudde munnange ate abantu wali ku beach. Yonna gye biggweredde. Okay, kankwongereyoko munnange ate ku Shiba Kalungi. Shiba Kalungi inno ali mu kwesettingira wali munnange ate Dubai, Abu Dhabi agenda kubeera nga abakuba munnange ate omuziki. Avuddeyoko wali mu katambi n'abako munnange ate n'obubaka bw'abadde ayolekezaako nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako. Wesibadde bibadde bitya wesibadde baby nyumiza wesibadde vibes waggulu omuziki weguli. I'm dressed to kill komokoto kwendi somebody what's up everybody, Shiba Kalungi aka Swag Mama aka Mami A, and guess what, my UAE fans, my Shibaholics in the UAE, Shiba Kalungi is gonna be with you this weekend Dubai. I'm gonna be with you on 11th Hughes Boutique Hotel. Don't miss me. Al Baraha Deira.
11th October, Hughes Boutique Hotel. Don't miss me. Get your tickets right now. And on 12th October, I'm going to be in Abu Dhabi. Don't miss me. Abu Dhabi, 12th October, Heroes Club Millennium downtown, baby. Don't miss me. Get your tickets. Brought to you by Ram Events. Sponsored by Juba Express. See you. Showtime. Omuyimbi munnanga ate Shiba Kalungi. Jjukira nti nno ennono egenda kubeera munnanga ate luutu esoose nga yakamala munnanga ate okuzaala abadde taddanga munnanga ate mitala. Agenda kubeera ng'abeerayo eyo e Dubai nga bw'owulidde munnange nga akonfaminga omuyimbi munnanga ate Shiba Kalungi. Leero bwe nti munnanga ate bwe mucekinzeko kakasa nti osubscribinga ebisigadde byonna munnanga ate obitwekere.